newadde okubbirira jjukira abaana bagenda tebeekubye famire nze nali ntaddemu kalukoma ka Ellen Lukoma wano baba wagira wonna bansanga nkutamye yayingira aveeyo naye maama alinawo bbirira naye wali oweesudde mu kinnya kya futi 7.8 kwegamba pulaani ye wali obalidde ku baba nze yenna aliwo oba mwana wa baba kasita abanga mulenzi mukulu anantwaliriza ekyeyo nze kye nali bajeti yange bawoza tobaagala sigenze bazaala kumponya mbeera ey'akazigizigi banga bagamba mbu abaana abo ekisinga okubanga kibakambuwaza n'okubanga bazibu bakambwe bazibu kitonde kisajja ekibaka era abakazi tayagala oseke naye nze yampa amateeka baba bw'aba atudde mu ntebe totuulawo bw'aseka toseka n'alyoka mpatindikaali w'olugoye nga nina oduzingamu emirundi 3 okumpiitirira nga ninga kiri ekikadde ekyawa nti baba aleme kumye kuba nenze ngaebyo byonna sibitidde bw'anaafuluma n'agenda nze nja kuyiiya olugoye lwange nkutame by accidentally baba ajjenga naye maama nnyo ako sirina gye nkatwala kegamba kukola si kwe kwakugiza nali ngenze kukola naye embeera ey'akazigizigi wabigatta wali mu mirimu nanyiiga nga bakisusiza naye nga wano nabala embeera ey'akazigizigi bwejja ajja kuntaasa ate ebbanga ky'emyaka 2 bw'antaasaamu emirundi nga 10 mba simaze kubanga ndabamu nkubamu akafaananyi bamugambye emyezi emeka 2 gumu tawaanya okufa obufi nedda anti kati essaawa zino omanyi lwaki gumbonyabo naye emyaka 2 omukyala wabeera ne Ellen Lukoma abeera tayagala nnyo bintu ebyo naye waaba talina Ellen Lukoma buli wayagala okusuula eggi lyagende mu nsonga zaatabuka kati ekintabula essaawa zino lwako ndimu akasigiri naye wali eri nandivuze ngayo emyezi nga 4 nga sigenze mu nsonga kati we nandigenze nga mwawo okutabuka nga baba ataasa oba kitegedde ekintu walina endagaano naye nani ayinza okubanga naye akulaba n'agamba sinawe mutwalo ebigoye nandibiwanise bwesu ngera ajja mbiwanikayo su n'alaba amatu ga pusi n'agamba kiki kino naye era naye we yandinzirise naye muno eriho omukazi yaboogerera naye njagala babulongoosi njagala kunnongoosa kibeera bitwala ayagala kola BBL ayagala kola BBL kati oba bagita BBL yaki ya pusi mugende mu maaso mwe mumanyi naye wali okoze ensobi genda mu Bwakadamu nedda nali sikoze ensobi tobusobola kusinziira ku byoyagala tobusobola ennaku yali entutte nga ndizinzeeko naye nga gwobalidde ku baba oba ku mutabani singa kijja ne kigaana okusiba ekitambo singa kijja bwe kikwambala nja kubaza mama ng'agenze nze mpunjule nabo baagala okulya abo boolaba baagala beesesa wiikisi 2 naye wiiki eyasooka nga kinneesesezaako era kyo tekyankambuwalira nnyo kyali kimanyi ndooza banzikiriza nkole n'egyo gyennyini gye mmanyi naye nagaana njagala kudda wano olaba kali akantu n'osigala ng'okyali ntumira ku bakadaama bonna bambi mwebale abaluddeyo mwebale mukama bawe kye mwagala naye nze byannemago gennabisobola kali tobisobola nze nange n'oba obyogera kati ndabira ddala nga ate kasaa zino sisobola olaba luli embeera yali entuteyo nebigaana mwala yaŋŋamba oli ku live mbw'osaaga obisa ne mugamba bwe mba luli nalemu ng'ate nali bubi nnyo
naye kati wano nga nina Tronas agenda okungamba kwata ate ngende nze singa banzija dda ne ku madaala ne banzita kuba nze bw'obuma maaso bulokaisamu bwekambwaza nnyo n'okatunulira nga tekabeera yadde eyi ku mukutu kwetuli tweyanziza mwena abeekumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga mwekuumirako mwongere okubanga musubscribinga ate musharinge mulabe videos muzimaleyo ate mukomentinge likes temwerabira amanya Tronas omukutu Tronas Media nga ndine Hajjala omwana wa mami omu bwagamba ate abalala ne bagamba nagala kungoba wa mami wange ndi omu ati wama banaye abalabi ba Tronas mbaagala nnyo mwena abeesunga Hajjala okumulaba mbaagala nnyo nga bakwesunga ki njogera mazima meerere olina ku Bible Hajjala olina ku Qur'ani nze njirayiriramu naye kati ogenda kwogera tetujja kukkiriza Bible tetugenda omukolo gukuumira awo tugenda kulayira tulayire ngamba byenjogera nti era babyo nze Hajjala omwana wa mami ndayira n'obukuba nga butonyerera wano ku Tronas Media byenjogera byonna mazima kasita step mazange tandeetera ddogo oba mukimanyi ndiko eddogo limanyi okumpugula naye byenjogera byonna mazima saagala bintu byakutiisatiisa kuwoza nti muzimu gwa kitaawo guyinza okujja leero ngambye step mazange yandoga saagala otuuke wano otaliko kuwoza nti kitanga alabika yabaddewo taata beerayo gyo nerabidde okugamba sooka oleke taata yazze ng'agamba ati nanti twabadde awo tuli awo ne baŋŋamba nti yita ku taata wa atulagule nembaga taata wange talagula ayambaaze biba biriwo ko ye tukwegayiridde ne mbaga mupe ekigali tawuni ne baŋŋamba tebalina sente bakale mupeeyo $5,000 nga wabbeeyi nze ayagala bambi ali mu mbeera mbi netumuyita najja manyi bwe yagambye sitera kunyoma muwala wange naye ndi bize konze ate taata ki tuli eno tutegekera Alex mukulu wagenda kubeera tuli bize sokondekemu era tebasobodde mubuulira bizibu era singa tewabaddewo ekyo kiseera yandibayambi jjukira yasaawo eri teri kinnuma bategekera ani Alex mukulu gamba yemu mugenyi agenda eri anti olwedde alina olugezigezi ku nsi n'eri yatandise okola olugezigezi ayagala ng'ali yekka mutaatalirana era badakubeera era tange ayenze simanyi Alex mukulu abanaku baali bamukola kisimanyi ate bwe nkituukako nkaaba n'okukaaba abanaku baali bamukola ki omuntu obeerawo nga wakoowa abantu ate oluusi ebeera mbeera gye wayitamu embeera gye wayitamu ekuleetera okukyawa abanaku ate nze obbaye ng'omuntu yabakyawa naye nze simunenya naye olugezigezi lwe yagenze nalwo taata wange yaŋŋambye omanyi ekiri eno ndi bize ayagala kulira kati etaano z'abendi wazibaddiza ate nga za taata sente za taata enzizeeyo Tronas okoze kyamaanyi okunzitirawo enkolera newembeera by the way Tronas wabadde ompakanya nti luli bye nagamba nnimba mu kyalo yonna bankubidde ne baŋŋamba mwana wange okyajjukira omusezi we wayogera naye bannaye teweerabira banneebazizza obuteerabira okwogera n'omusezi nga bamanyi mbu nali omwana yagambye yalinaweereza comment section n'agamba mbu
SBA kakutanda osazeemo tiketi nga ya kasente kawerako awangule ayina ekigambo kyeyayogedde bamnaye sisobola kisabuka SBA gireke mbwofuna katebe ku kayumba kali ak'emmanju emabega n'otuula n'otandika n'onoonya nno kasitoma oba olina enamba esikali naye nga tolina na namba ye yayogedde nensookaasi era bwe nasomye komenti nenkola bwente emikono olowooza ajalawo egamba ayi bannange omulala n'agamba nti online yalyoka nejja naye abantu abaana bali bagenda kukutuka nga tebamanyi nekibakutula pressure yali wali jjukira wafuuka nga golokipa n'ofuuka kochi n'ofuuka omusambi byonna kasita wasazangamu tiketi naye abakubidde essimu ono banneebazizza tewali be bakwebaza mukyalo waffe bantenze obuteerabira baŋŋambye olaba teweerabira lunaku lwe wanyumira n'omusezi mwana gwe teweerabira tatange omuto naŋŋamba kano nkayiseewo wuliriza emboozi okkiriza nze sigaanangako kuwuliriza naye obuzibu bubeera bumu okukkanya obutakkanya bubeera mu maaso naye wano nze sigaana kukkiriza kuwuliriza obutakanya bubeera mu maaso eyo mutona zikansuka enkubuze nga sinatandika eno wakulirayo ewaffe nedda waliyo naye nsobola kukozesa omutwe gwange n'ogamba nti ddala alimba ekyo nenkigaana kale wulira kati kansooke kano nga sinnanyumya kali ngenda kakunyumiza kuba kano kambi okimanyi nti nze nasekako essaawa 3 nga nseka busezi wabula nga ne benatandika nabo okuseka nga bakooye ne bandeka wabula nga nseka mbuuza kakati sokole soko ombuuze kyava kuki nga tonakaayana ani akaaya kati gwe njagala okubulira nnyo rekodi zeewaffe waseka okumala essaawa 3 ne benatandika nabo okuseka ne banvaako ne batandika kagamba ngende nseka nsekera ddala nenseka n'amaziga ne gampitamu kumala essaawa ezo ng'olwo kiki mbadde ntandika oba mulabika mwali baplandikisako ku bulabirwamu ku ssomero buneeno ne bakakutega ne bakulingiza abalenzi baabututeganga ne batulingiza akatega naye nabalabaka babutega kati ffe ate ne wali wa mwana naye banna omwana ono agenda kalaba kanaakaani bamukuba katona azirike eno yakatega musomesa twava n'akalabirwamu ewa ku ssomero twabutezeeteze ebiseera ebyo waliwo buno pale bwa taajiri maama yali yazze ewasenga yakangulidde kapya nze nga bontega ngaziya kuba mmanyi akapale kange kugamba ebyekisirusiru byakuyingira kuva mu buto akakadde ozingako naye wabanga n'akapale akapya kasi otegeera nti waliwo akateze naye nga baayitanga mabega naye ng'oluusi banno bagamba akalabirwamu kajja kaako akalabirwamu kaliwo naye namanyanga nti kapya bantega kati obuzibu bujjawa nkugamba nti nze naseka essaawa 3 akalabirwamu twakajja ku ssomero tukazza ewaka waliwo mukyala mukiibi mukyala mukulu nnyo oyo yatuloopanga nga bw'omuyitako nga tomutooledde salaamu walayi ng'agenda ewaka n'aloopa kantereere bino bireka bituufu kubanga olaba aleese n'erinnya kati nga bw'oyitawo nga tomutooledde salaamu n'agamba kino ekyana kisana kkuba n'omwana yayonooneka omwana muto talina mpisa kati nga kale yatutama ku saidi yaffe nga ne bw'omulaba nga azze ku birala olowooza agenda kolaki kuloopa nga tetumwagala kati ne tweteesa naye tujje tutege ku mukyalo oyo akalabirwamu ekiki myaka ngemeka nali mu pifu nedda ŋŋamba gwe mutege omukyala yalinga kati okusinziira bwe mba ngeraganya alinga myaka 7 omukyala mukulu mukadde olwo nga mufaaki twagala laba eyo munda gyazingira ebigoyegoye yayambalanga ebigomesi bingi waliyo ki atweteesa nga womanya nga temulina kirowoozo nti oba waliyo enzikiza
ebyo tetubitwagala bakumpale ya mukadde oyo gyayambala bwefaanana olugambo lwalina newabanga mukyafu ng'akuloopa mwana yagenze mukyafu kati nga twagala tulaba obuyonjo bwe munda bufaanana butya n'obulabirwamu bwali bw'abalenzi n'abawala bama tweteganga omuwala muno wamuteganga olabe empale gye yayambadde tebwaliko nti balenzi bokka akakutte gwakakutte ffe endabirwamu waka twazaasanga kutwala kutega kakuba embooko z'endabirwamu ezo nga lukya lwali lwakutaano tuva mu jjuma tendolaba akkirira n'omugogo kubambi yali mukadde era bw'aba asaala tayimirira nga ffe bw'omala kwogera bino byonna weetonde bw'omala netonda dda nga lutuuka nga baana baŋŋamba ajala gwe atega ffe tulaba ndabirwamu ebeeyenkana ki yali nga bweti kangerezeko eno essimu nga bw'ogiteekayo bw'oti kati wali eri bwe muyimirira bwe muti oba olengera ekiri munda kitegedde nga bw'oyimirira bw'oti ne mugibeera distance koba olaba ekiri munda ebyenda byoli byonna mwana gwe tuba tugenda nga mukyala Mukiibi alina w'ayimiridde yali akola ki sijjukira aba yali anoonya ssente mu bikubiro bye mwe yayambaliranga ebingi nga nkuba akalabirwamu mukuba akalabirwamu ekyobusiru nagwa n'enseka awo wennyini mu magomesi ge kati bino bigenda olingiza byaseka byo byeyongerayo mukyala Mukiibi agenda okutunula nga yeggwe nga ndi mu magulu g'enseka mukyala Mukiibi yali mulogo omugo gwe yali atambula nagwo yankoonako bukoonyi bwati nalekeraawo seka naseka naye nga ekyali nyumya ebyali mu ngoye za mukyala Mukiibi ebyagala obimanyi oleke ekyansesa jjukira nali nkyali muto simanyi twalaba amatu ga pusi gayitamu kati mukyala Mukiibi ekyatusesa alina obutu bwa pusi munda ayeyeyeyeye era byo batukuba butatoola salaamu naseka olaba naawe eddogo lyandikutte singa naye wali ggwe yalina kapusi kalamba amatu ga pusi gaamuli mu bukyala kyekyatusesa ffenna nga tetumanyi makulu gaakyo naye kati pusi tetwewunya nnyo pusi okya era nze nagula manyi omukyala alina pusi mmagulu mwana gwe bannange ne batuuka nga sivaawo ku ttaka nsekeraawo ne badduka paka waka gwesekera munaku yabano kubanza emigo nalya gyakatale nava n'egyokatale n'endya ssaza olunaku lunasisinga najala ndwejjusa kati nze nkunyumiza nnyo ebyaffe ewaffe ennaku ze gyandaba engeri gy'oddira endabirwamu omukazi omukulu nga twagala laba buyonjo bwe nkugambye salaamu ekukubye okuyitawo n'ogenda nga tewayezeza yunifoomu ekukubye ofuna otya wudhu ng'oddugala omwana omusiraamu bw'atyo biki okitegedde kati nga twagala olaba obuyonjo bwe twasangayo saawa 3 okyaseka olwo yakyaliwaakuli yagenze abantu bagamba kiki ensi ekuŋŋaanye bandesaawo ne baganda bange be twali nabo badduse dda bagamba mamange omuto owaayo omwana ali wali yaseka omwana akoze eki nga bamubuulira kalabirwamu kakyaliwo kalabiramu kange n'enseko zange bikyaliwo awo nga kati we babuulira taata wange yali mukamba oyo omuto ng'agamba nze munzise ngenda kumutandika ntya mukyala Mukiibi omwana akoze eki mbunedda tubadde tumanyi nti mukyala Mukiibi twagala bampaleyo biki tusanzeeyo matu ga pusi nti nfudde nze pusi y'omukazi mbadde mulaba yaki
nga balina onoonya mukyala Mukiibi bamwetondere. Mukyala Mukiibi yasaba nusu 200 bino eby'ekipapula oba wabirabako. 200 eby'ekipapula bye byaliwo ebiseera ebyo nga zaayagala naye nga mu nnyumba ndooza teziriimu tebazirinaawo kati nga balina okumuwa vanira ebiseera ebyo twalina vanira ewaka naye ne bagenda ne bagira vanira beetondera nno ebbanga awo gavumenti naseka ng'okyali mu kuseka nkyaseka n'omuntu simanyi oba akyaliwo oba waali nga bamwetondera nga bamuwa vanira omukyala Mukiibi ajja ng'akwata ye ennusu ze 2 eri bamuwadde vanira ye yalina 2 ng'abiteeka awo wensekera nga nzirembe naye nze gw'olaba bankuba gya ssaza leka mbuuze bw'ondabako gano amatu gano ompita ki ompita kamyu kuba oyinza okubeera nga mawanvu naye era tegatuuka ku ga gundi oba Mukyala Mukiibi bwali butono pusi nga pusi alina era ffe twakula tugamba omukyala alina pusi ye naye bw'okula omanya ekizibu ekisokoleke lwaki oŋŋambye ekintu ekyo nti nkulabako amatu ajala ntandise okwejjusa olunaku lwe nakusisinkana era nkulimbye sinaba kyogerako lwaki olinga awakana akubira taata wange ekirungi akyaliyo nga sinnakuleetera iye nze nga we banneebazizza obuteerabira kunyumya na musezi eyo likodi nagikola nze mwana mu kyalo ekyo ekyalo kyaffe kyonna yali anyumiza n'omusezi nange kati nkugamba mulabe watonazi midiya nsonyiwa naye nga kyendiko wama bituufu towooza gwompakanya kati nyumiza bali eri gwe sikunyumiza wama bye mbagamba bituufu gwompakanya kati waliwo ebiri mu comment section bigenda gamba wamma nange pusi nagirabako nedda wali nga mwejo emyaka nga bw'olabe omwana yatega akalabirwamu omusomesa gyakalabirwamu omwana bamukuba bamutwala mu office ne bamukuba ffe ne tulowooza nti alabika afudde waliwo ne gwe baatega naye nze banaye wali mwana omusirisi nze sirina fujjo linaakoze nali mwana ate embooko naye nga mumivuyo mbeerawo naye nga bwe baba banaagalula bwe bati embooko neeryali eri amanya nti naye nga buli wamu mbeerawo sirina bwe nabula okutuma amannya abasomesa okutega obulabirwamu okwogeza omusomesa mugera yaddako sabjekiti ki eno ng'omwana adda maaso ng'ayogeza nga muwaga naye nga bebatuka okuba nze wabanga obuzibu naye mukuwaga naye abikoze tebamufuna nze nayogeranga mangu ddala abadde tronazi mu nsonyiwe taata ne taata gwempita yafa simulabanga ye namuyita kubanga ne gwembeera naye nga simita naye nga naye gwakakalabirwamu kaasesanga twategako omukyala lwakuba ye teyatulaba ng'empale ye baagitungisa wuuzi ez'ekitambaala ozimanyi ng'empale ye entunge na wuuzi lwaki abafumbo mubeera mu kweroga omukazi aloga omusajja mbu omusajja naye aloga omukazi bituufu nange wange twerogana manyi osanga akantu mu byokulya byandetedde efula ndetedde obwokulya ogwenolaba olabamu otuviiriviiri noga leero yandoze ekyanga nange nkola akatundu bwandaba akeekenenya nga mugamba nywa jjo nalidde ate mwe mulina ennaku okulogo kwammwe kwa bbeeyi anti olina aleeta bikipuse na bikoko nze ndogesa ku yawaka nze sijja tojja binyuma nfaki
Kichinyo ayi. Rove yeyokwera. Nasirwala no nasirwala. Musiru mwe. Anayenda n'oli ayenda. Musirwale. Binyuma. Bawo ne bomusanga n'omukazi owakana kuba yakuloga nange ne bwansanga nsitudde awakana kuba yandoga. Binyuma. Kale naye bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekya Alex Mukulu bambi. Alex Mukulu yali abadde musajja mmekete. Sibyambu. Musajja mmekete. Zero namutamba kuba na kitone nti oba nnyimba nali sobola gendayo ku. Nze nali simanyi nti yakola akantu ka Simba. Era na yayiya kyenda musamba kasirise satu. Sibya. Era lero le program leze ziri. Sibya kuoza. Fama FM. FM. Fama. Femwe. Mwefe. Ate nagana abanako uli. Nechamujjayo banako uli. Sakokoka. Nze byonna nali mbiwuliriza bulungi nga sina buzibu. Byonna nambiwuliriza bulungi. Newe natuukawo mbu omukazi okumukubira n'amugamba. Emusisi wa chapati. Musajja yangama. Mukozi wa kikomando. Musisi wa chapati. Agamba mbu omunaku talina kyayagaza mawulire. Talina kyayagaza rediyo. Mbu abantu babibasibako busibi abanaku bonna. Naye ate malifa abanaku twagala owuliriza. Omawulire ogagaza ki mbu omunaku amawulire talina kyogagaza. Ye Alex Mukulu yali bibi. Omuntu alina enkula ye naye ali bibi. Namukama amusonyiwa ebyo ne byamusobako. Lwafa Mukama lwakusonyiwa. Ate oba oli awo ffe tuyinza okuba tukiraba mu mbeera endala. Kati naye mu kiseera ekyo yakiraba nti bw'aboogerera gwe bw'obeera nga kijja kukakatako okukola. Nga owulira ayogera ekintu n'onyiiga n'ogamba nedda kanfube enkole nvaayo. Sajja n'agambye atya kama ng'oba oli awo nakyo. Ate n'ekirala yali bagambye mbu abadde yeebaka misana ekiro teyeebaka. Anti yagamba emisana abasirusiru bangi baba. Ne mukulu taata Mukama olwaddala akusonyiwa ebyakusooko ne mama watuyisangamu eggaali twala tugende. Kati nga abeera misana. Bw'oyinza okugenda ewuwe anti akuwa toyinza kugenda ewuwe nga teyakuwadde program. Tumala gamantaalira. Onoonya ki? Kiki kyogenda mugattako? Ye yagattako. Emisana 12 mwe muba mufubutukamu mugenda kola ayingira buliri. Aleme kusinkana basinga. Bw'aba ng'abayinde nga ekyalina byakola abeera nga gwe nga bw'ogamba nti nedda kankole byenkola mpaka saawa nga 5 kati awo nga 5 ng'ayingira buliri. Kati kitegeeza bw'aba alina gwasinkana saawa 2, 3, 4, 5 ali mukula abantu kati 6 n'ayingira buliri. Kati okimanyi nti osobola okujja ku katugeze 6 tanneebaka asobola okufulumira mu puleyo nga nedda n'okukubira enduulu. Omubbi bannange munyambe. Ate abasiru be balina okujja bayambe oyo badduukirira akuba enduulu. Nedda baaba ku musirikale ali wali ku CBS. Nga yalina okujja. Mu buli ngeri. Abasirikale tebaalimu basiru. Ate kakati gwe omuntu akuba enduulu oyinza okumanya nti alina ekizibu oba talina kizibu. Tewali muntu akuba enduulu nga talina kizibu. Kitegeeza omuntu owakuba enduulu yenna aba wakuddukirira. Kati mwe mukitegeera luvannyuma nti mpozi ono obudde bwe bwabadde buzibi. Otuuka ne kugwakubira enduulu ng'atudde alinze boogereze. Aliwo omwana gwe baaganye okwogera oba waliwo omwana gwe baaganye okwogera ku National Theatre. Omuntu yenna ebintu by'okola ng'oli mulamu lazima bw'ova mu bulamu bw'ensi biteekwa okubaawo. Wateekwa okubaawo ekintu ekijja ne kireetedde ekifaananyi kyo. Omwana yavudde eri ndoza baamuganye okwogera baamumaamu omuzindaalo abe mukibi yabadde ayogera. Najja kati yabaleseko distance najja n'agamba nze kindeese kiri kimu
baŋŋaanye okwogera naye nzize okuba kitange kulisa evvannyuma byebyo ŋŋenze nagirayo ddala ekifaananyi era akeezaala omugumba yalaba ennaku naye omuntu eyazaala naye twenaze abaana bo mulivaamu omwo atuwakanya nga tumugamba twogere nga abaliba bamugamba twogera mazima naye nga naye awakanya abo abaliba bamugamba naawe tekalibuulira kuba gwe owakana nnyo omuntu ne bwakubuulira ekintu wakana. Kati kiki kyempakanyiza ekyo kyogenda okungiriza? Ogenda owoza kati wanteekerako buno obulimba bwa ssaza nga nakkiriza okuleka abaŋŋambye nti obulimba bwaki bwa ssaza buno obulimba bwa ssaza oteekako otya munnekyo ekintu ekinene sanyogera mati kubulireyo akalala kati olaba mukyalo eyo wataata wati jjukira ennyumba z'edda bazizimbanga like ebikaali mwana wa mwami kati kino kyaffe kyali kikaali nga ne wali ewalala waliwo ekikaali kumbe ndowooza awanene omukola ekikaali taata yalyako kooli omwami bufuuti lyera wobimanyi nga ndowooza baakaayana ddaffe bye tutaakola ki bye tutaamanyi n'atema y'enkumbi manyi baba omukyalo ne weebeera akubbyeko nkumbi emu enkumbi ogimanyi kati nga omuntu bw'aba alima atema wano n'atema wano kati n'atema wano eyo enkumbi eyo kati yempalana eyaliwo eyo ng'abantu bakulu naye nga bakola ki beewalana naye nga bw'omanyi ebintu by'okufa omwami oyo yalwala oli neiba kati bambi mu kufa ng'era w'omanyi manyi ffe wetwagenda omukyalo nabeerangayo mu luwummula mu kusoma era eno nammoni wasenga kati omuntu we yafanga ku kyalo tewaabanga kufumba waka making sure oba otya olina okulya kulumbe weebale ng'abantu babadde eyo ku gundi wa Alex mukulu oli babadde bagafudde maka era waliwo abagenda funa obuzibu ng'olumberu nga bagamba nti kati bamuziise bayiba benze nategedde emmere erimu omugaso okusande twali muwala afe amala musoma omukazi yajja n'abaana 8 bonna babawe emmere nga KFC esiiba wali ng'oli guno gwe gujjayo esooka gwokubiri gukima endala n'ateeka wano n'atandika bikomadi anti bagenda muziika nkya kati bagenda mwena mubadde mwagala gendawo KFC mulumbe lwa Alex mukulu kwegamba KFC bayasenguse yazze wali kiba kitukolera wenva waneeno birayika biveeko bagenda ku kyaki kati kansoke nsonyiwa okuvuma mukama wange obusiru kati ezo ensonga wali olinda kyozindira okola otya KFC eri wali erigenda enkaabiro ya Alex mukulu tewabadde kaaba kulya namboozi wulira eyo enkaaba enyuma Muhammad Sereko yagambye ndi gundi Ronald Mayinja nti musajja nnyo nti omusajja akyuka emirundi 3 muvangako ate n'asigala nga waali n'aba nga akyali awo n'ayimba muzeeyi akarulu era omusanga ayambadde enkofiira mmyufu tamanyiwa ayo kamiliyoni akyuka aba akyali awo n'ayimba ebintu bizeemu manya alimu olukamiliyoni naye Ronald Mayinja nkunoonya gyebaleko nkwagala ebintu ng'ebyo biŋambanga mangu wali wafuddewo omuntu naye KFC
nja kumuluma. Jjukira oŋŋambye okukaaba kulya. Okukaaba kulya. Kati awo bannange nalabye Kasuku ng'alajja Nambuka Salomu abaswazizza nnyo. Twamulabe ng'alina essuwaani ey'akatogo. Nga tewayise eddakiika KFC ng'ezze ate akatogo ndowooza naye ekirabika essuwaani alina we yagiwummuzza. Ate bayimirira ku kkubo ku mulyango ayingira gwe bawa. Abali munda njagala okuddamu bampe. Ofuluma n'oddamu n'oyingira. Nade ngenda okufuluma. Yabaziba ngoye nandize n'ensawo. Kati munnange kankuveeko gwe wanfiiriza. Omwami oyo bambi ng'afa nga bamuziika. Kati kale tetwamanya nnyo bye oba taata yaziika oba teyaziika. Naye ffe kyetwamanyanga nti omuntu bwe yafanga kyemisana kyakulya. Kiri eyo. Kwegamba ekyokulya kyo kyali ekizibu kyo mpaka leero. Ffenna awo famire twabanga tuli awo awafudde. Famire zonna ez'oku kyalo tezifumba. Muli awo kitegedde. Jjukira ne famire ezo waleetangayo muwogo. Kati emmere yaffe twabanga tugitutte. Kyonna tufumbira wali ne tulya wali. Kati bategeka olumbe. Nakakasiza nti abantu b'ekyalo akuwalana ne bwaba magomba akuwala. Olw'enkumbi y'ettaka. Yafa. Ne bategeka olumbe. Olumbe olwo ne tugenda abaleese amazzi abaleese enku ne tukola. Era nga bulijjo tuli awa. Mulumbe. Bagabula. Atulengera taata. Ali mu layini ali wali eri agenda kufuna mmere. Tugende wali eri bajja tuwa ennyama nnyingi. Nga onoga nti tonaza abaana bo bakulaba ne bakweyiwako. Nti ajaga abaana bange batuwe ki? Ennyama ennyingi. Tutuuka wali eri tuyita ne mama waffe omuto tugenda twali awaka abaana 12. Nga si ffenna nti yatuzaala twali nga bangi. Tutuuka wali eri taata akyuka emabega alaba musembere wano naye aba akikubye teri kulya. Omuzimu gwali nnyo wa Kabega. Famire eyo temugiwa ku mmere yange. Eyali akutte Akabega gwe gaali nnyo. Taata wansaga amwogera linnyo. Famire ya gundi temugiwa ku lumbe ku mmere yange. Omusajja oyo yabba ettaka lyange. Mubi nnyo. Nga base mugujja luyi. Omuzimu gwali mukambwe nga gujja n'Akabega. Eba olaba twakaaba. Omanye ekitukaabye. Mmere yali ya ssaawa abaagitandika ogigaba ey'olumbe essaawa zaali 7. Bagitugobyeko tuswadde ekyalo kyonna. Tulina okugenda mu nnimiro. Tulime emmere gye tulina olya. Tulina okutyaba enku. Omusaawa mmeka. Kati awo tuba tuyitira awo. Waliwo gwe mmanyi nze nange waliwo gwe mmanyi. Oliyo omwami ne mukyala we okulya ndowooza kujja kubaleetera ebizibu. Kati ye kyakola bw'amanya nti kati wano waliwo epati oba kulumbe. Baleeta kasefuliya ntamu nnamba. Ye akunganya n'abo ku kyalo n'abasisinkanye n'agamba mwena mutuule wali. N'agamba abaana bange bali walaba. Kati nze okubasitula omu ku omulayini ejjula. N'aleeta akatamu namuteekemu enva. N'agamba kati akawumbo kano akatonotono ke muba mumpa n'akasitula. Ate kati wali addayo. Olwo baatuuzizza wali eri bafuna ddi ekyo. Ati baatwalira. Naye ate ye bw'aba agenda bugenzi taddayo. Kati we bajja okusaba. Babagamba mugende tugenda kufuna eri. Obwo obutamu naye twabusombanga dda naffe twagendanga n'akatamu mu kiveera. Mu katamu bwe kati. Kale nali simanyi bintu byakulimba munnyonoonera ddala. Ogambe tuyitirawo. Sigwa obigambe nti tuyitirawo. Sigwa ogambe tuyitirawo. Sigwa ogambe tuyitirawo. Nze mulowooza siraba sitegera. Munambeera nga munvuga muntomeza bisenge. Siikolagana n'abantu balimba obwedda onnimba nze njogera mazima g'onnimba. Kale genda mu maaso.
Otandise ebyokulimba nkulageko. Nkulageko. Abeera nga genero kugamba nti katotadde essasi kati nkulageko afulumya nga 9. Tenjagala okulaga. Genda mu maaso. Nti ne pulogulaamu esobola okuggwa nga nkyalimba. Kuba kati gw'otandise byakulimba abantu tubajja ku mazima otandise kati onnimba otya ate nno mbadde nzikiriza. Anti gwakulya. Bibadde byakulya. Kituufu. Mazima. Saagala nnyo bintu byakulimba. Ani? Saagala nnyo omuntu annimba binnyiiza. Njogera nnyo amazima gange ate gwe onnimbe. Okoze bubi. Nti nze naliko Headmaster. Ssomero ki? Ssomero ki? Ndikubewo. Likyaliyo? Weeririyo nasomera primary. Kimbuuza kyajja kiti. Essomero lireke. Naye kasita tukitegedde nti waliko head teacher. Kulirako. Head mistress. Ng'oli mu kyakumeka olwo? N'ofuuka head mistress. Tugende mu maaso. Kyanfusa head mistress okimanyi? Nali mmanyi okusoma Oluganda n'owandiika Oluganda. Ng'ate head mistress waffe yeefula amanyi Oluganda. Kati nga omuzadde azze wa Luganda tebawuliramu yadde ka English. N'akamu. Ne bakuleeta mu ntebe ya head mistress. Ng'oli mu uniform bakukyusa n'engoye? Najjamu engoye. Lwe lugoye lwe nasooka okwambala olw'ebbeeyi lwali lwa mutwalo. Baagera ne balugula? Nedda waalingawo edduuka lino ly'essomero naye nga waliwo edduuka litunda obugoye bw'abaana. Ngamba agenda ayambala. Lwe lunaku lwe nayambala ne ku ngatto ya black. Nga babikugulidde olw'okwogera n'omuzadde? Ngenda kwogera na muzadde. Nalinga omwana we head mistress naye ng'ate nze head mistress. Wayi mukuru Mayambala ndowooza tukome wano kubanga kati bino bye tulimu. Ogambye tutambula. Bino bye tulimu nedda. 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 Ogambye tulimba abantu tuleme bakolere. Tutambulira awo kiwakanye. Genda mu maaso leeta bwendeeta. Ndeesaako. Yiye akalala. Gamba akalala. Nika nkubuuza. Kati gwe obadde awo n'olowooza nti gwe kugamba mu mbeera yonna ebintu ebiriwo bingi. Gwe otandise ebyokulimba. Nze saagala muntu kunnimba kayinaye nkankulimba. Nze sisobola kulimba nkubuulira mazima. Buli otandika ebyokulimba pulogulaamu oba ogisa abantu bagamba amazima. Nze nkubuulira amazima sisobola kulimba. Kubuulira kituufu. Nze buli lunaku nkubuulira bituufu. Era kizibu nnyo. Nate olaba nze abeera muntu wakuwakanya ne ngamba nedda ekyo sikikiriza. Wakanya n'amazima. Kati okimanyi nti twannazi kati biri ebyokulimba biweddewo biri ebyomusomesa bye mbadde nkulimba nkubuulira amazima. Mu 2000 mu 2000 yabeera 2000 2022 mu 2022 nakolako obwakadaama wiikisi 2. Wagenda ne bakutika ne bakoza ekinziza ki ate nno true story jalooza nnimba 2022 nali ndese muwala wange nga wa myaka 2 olinnye enyonyi ogeze ku bwakadaama. Ntuuka eyo banfunira amaka bangamba ngenda kukola alimu omwami n'omukyala Kadaama nga bangamba bagenda kumpa emitwalo 9 eze Uganda mbazezeeno libeera misolo nga ngenda bwe natuuka nga bandagirira ebyokukola kusiimuula kufumba nga bandaga ne ruumu yange n'ogenda osula nteeka ebintu
Goneba kanga nkeera ku makya. Ng'erinnya likwambadde lya Kadaama kati. Lya Kadaama. Kale. Naye nabukolera weeks 2 n'omwezi 3. Nga ntuuka ku makya nga nkeera nga nsiimula bulungi ennyumba yaffe nga ntegeka bulungi nga nfumba. Bossi agenda ozuuka nga nkoze ki? Nga byonna biwedde. Nga byonna biwedde. Ebyokufumba wabiyigira mu lunaku lumu? Nedda lwadde babindagirira bwe nnina okukola bye nnina obbafumbira. Omuceere n'amakoloni n'enkoko bagenda zuuka nga buli kimu kiri kiwedde. Kati ng'omukyala ŋŋamba nti ate eri waggulu nga sisiimudde saamuddamu nze bwe namalirizanga ngenda nga n'enkya bukya ng'era nkola emirimu gyange ng'era addamu nga ŋŋamba ekintu nga mmugamba wali olabyeyo omuntu asula mu nnyumba emu n'asiimula ennyumba baŋŋambye bandeeta mu maka ga mukyala naki namwami lwaki onsiimuuza eri nga naye waliyo famire endala eziriyo kitegeeza nti mulina oleeta abakozi bameka? Basatu. Abasiimuula eri n'eri n'eno bali bokka ne bali bokka lwaki onsiimuuza ennyumba ya famire ng'ate nagiriddemu basirika era neebaka nga n'ekyera akeera ŋŋamba ekintu ng'atabuka nno Kadaama w'emputu ng'atabuka mama yatabuka kwolwo nga mugamba emirimu gyange nagikoze era nafumbye mufune omukozi omulala nga mbagamba mulaba mbakalubiriza mu nziza eyo ewaffe saagala nakunziza eri ku gundi njagala banzizeewa Uganda omulala sisobola gikola nga bwe emirimu gyange ngikola bulungi ate muŋŋamba sigikola ngikola ngimaze kati nalaba kiri bwe kiti olwo nno wiiki ewezo yagenda ozuukuka nga n'eyaffe sigisiimudde n'okufumba sifumbi olinze kuuza wammwe kati olwo kyenjagala ndaba olina effugabbi lisuse yaddira engoye ziri ne bazisomba olwo lwakuba ŋŋaanyo simula zonna nzooze ngenda okuzuukuka ku makya nga engoye ezijjudde wali sizo ez'abano naddayo buzzi muloomu yange bagenda ozuuka nga ennyumba sinsiimule buli kimu sikikiriininge nga n'okufumba sinnafumba muloomu yakuba akajji kata kaveera bakisikoze mirimu bagamba nti Kadaama tebamukkiriza kwegalirayo ebinyoro babikuulamu maama nze nali neesibirawo yakuba akajji kata kaveemu maama nnyabo nenvaayo nno nga n'okuseka nseka njagala kudda Uganda nalaba akayombyeyombye awo akakazi keekalakaasaane ne baba avuddeyo bonna banvumye ne bagala njagala kudda Uganda nakoyo okukola basikyo muntwale ku poliisi mumpe ebintu byange ebinjogerako muntwale njagala kudda waffe maama balowooza luto nenkeerera kyennakola ebandwisa banvuga nga bantwala nga bakola papa nga bantwala kwepoti nga banziza Uganda bwe natuuka Uganda ne bankolera vidiyo kolo ne mbagamba tuuse bulungi kazi yanteera ku kadola akasatu kati oza tebanyumyako kagamba Kadaama akyasinze okumala obudde obutono mu bwakadaama yegwe nga ne ssente z'ataddemu tafunye yadde ekikulu Kadaama ateekamu ssente kyogamba ogenda kugamba nti nogendera bwereere buli kimu bakikolere batugamba bagulire n'amajaketi agagenda okwambaza ng'ogenda oteekamu just abakazi kinene ennyo kale nze teekamu emitwalo nga 5 naye bambi wadde kabaddemu leero ndi ku true story walinnyako ennyonyi weeks 2 ng'omwana mulese mbasuubiza ebirungi weeks 2 nankomyewo baŋŋamba waliwo obunyonyi obutwala bakadaama bwokka buje buli tebulimu basaabaze balala bakadaama bokka Kadaama alabye ennaku kati bamusosodde n'okutuuka ku nnyonyi naye gwe Kadaama olaba tonazi tujerega emirimu gye Uganda naye gya mirembe nze mba kubanga nkyanoonya okunkozesa
Kolo bw'osigala bw'akadaama nkolo Uganda singa Omunnayuganda abata si mubi nnyo naye mulimu ne Munnayuganda alinga Kadaama naye yo nze nsobola alinga mama Munnayuganda alinga mama nsobola omukuba ate mmanyiire ziri embwa naawe bwe bali abantu bazibu nnyo bakyunga bakulabanga kasasiro bw'osimule rooms abantu 3 ku 9,000 okimanyi kyekitegeeza baba kusasula baŋŋamba maka bakugula nza nti awo byannema anzire eno Kampala njirire era nange nina ne bakadaama bensinga nawe kujja kunjooba naye no munnaye wali ogenda afuna ebizibu oba oli Katonda akola ebintu takola nsobi wali olina okudda ebbanga eryo na wali ogenda limalako otya nze olaba wano mugongo mwezi gumu gwokka gukutawaanya bajeti yange nali mbaze lwakuba ate ku bibiri ekyasinga n'okuntamyayo yali baba ngenda omulingiza ng'alinga katabani kaye ke nalese Uganda naye nga kati niwe naayagala kubbirira agenda kungasaaki nze nali mbaze sitegedde kyotegeeza neŋŋamba eno ensinga enyiga nga sisobola newaddeyo okubbirira jjukira abaana bagenda tebeekubye famire nze nali ntaddemu kalukoma ka Ellen Lukoma wano baba wagirawo nno bansanga nkutamye yayingira aveeyo naye maama alinawo bbirira naye wali oweesudde mu kinnya kya futi 7.8 kwegamba pulaani ye wali obalidde ku baba nze yenna aliwo oba mwana wa baba kasita abanga mulenzi mukulu anantwaliriza ekyeyo nze kye nali bajeti yange bawoza tobaagala sigenze bazaalamu kumponya mbeera ey'akazigizigi banga bagamba mbu abaana abo ekisinga okubanga kibakambuwaza n'okubanga bazibu bakambwe bazibu kitonde kisajja ekibaka era abakazi tayagala oseke naye nze yampa amateeka baba bw'aba atudde mu ntebe totuulawo bw'aseka toseka n'alyoka mpatindikaali w'olugoye nga nina oduzingamu emirundi 3 okumpiitinga nga nninga kiri ekikadde ekyawa nti baba aleme kumya kuba nenze ngaebyo byonna sibitidde bw'anaafuluma n'agenda nze nja kuyiiya olugoye lwange nkutame by accidentally baba ajje nga naye maama nnyafu ako sirina gye nkatwala kegamba kukola si kwe kwakugiza nali ngenze kukola naye embeera ey'akazigizigi wabigatta wali mu mirimu nanyiiga nga bakisusiza naye nga wano nabala embeera ey'akazigizigi bwejja ajja kuntaasa ate ebbanga ky'emyaka 2 bwantaasaamu emirundi nga 10 mba simaze kubanga ndabamu nkubamu akafaananyi pozi bamugambye emyezi emeka 2 gumu tawaanya okufa obufi nedda anti kati essaawa zino omanyi lwaki gumbonyabo naye emyaka 2 omukyala wabeera ne Ellen Lukoma abeera tayagala nnyo bintu ebyo naye waaba talina Ellen Lukoma buli wayagala okusuula eggi liri agende mu nsonga zaatabuka kati ekintabula essaawa zino lwako ndimu akasigiri naye wali eri nandivuze ngayo emyezi nga 4 nga sigenze mu nsonga kati we nandigenze nga mwawe okutabuka nga baba ataasa oba kitegedde ekintu walina endagaano naye nani ayinza okubanga naye akulaba n'agamba sinawe mutwalo ebigoye nandibiwanise bwesu ngera ajja mbiwanikayo su n'alaba amatu ga pusi n'agamba kiki kino naye era naye bwe yandinziruse naye munaye eriyo omukazi yaboogerera naye njagala babulongoosi njagala kunnongoosa kibeera bitwala ayagala kola BBL ayagala kola BBL kati oba bagita BBL yaki
ya pusi. Mugende mu maaso mwe mumanyi naye wali okoze ensobi genda mu Bwakadaama. Nedda nali sikoze ensobi. Tobusobola. Tobusobola kusinziira ku byoyagala. Tobusobola. Ennaku yali entutte nga ngizinzeeko. Naye nga gw'obalidde ku baba oba ku mutabani. Singa kijja ne kigaana okusiba. Ekitambo. Singa kijja bwe kikwambala. Nja kubaza mama ng'agenze nze mpunjule. Nabo baagala okulya abo boolaba baagala beesesa. Wiikisi 2 naye wiiki eyasooka nga kinneesesezaako. Era kyo tekyankambuwalira nnyo kyali kimanyi ndooza banzikiriza nkole n'egyo gyennyini gye mmanyi naye nagaana njagala kudda waka. Olaba kali akantu n'osigala ng'okyali. Ntumira ku Bakadaama bonna bambi mwebale abaluddeyo mwebale Mukama bawe kye mwagala naye nze byannema gogenda bisobola. Kali tobisobola. Nze nange n'oba obyogera kati ndabira ddala nga ate kasaa zino sisobola. Olaba luli embeera yali entuteyo nebigaana. Mwala yaŋŋamba oli ku live mbw'osaaga obisa ne mugamba bwe mba luli nalemu ng'ate nali bubi nnyo. Naye kati wano nga nina trainers agenda okuŋŋamba kwata ate ŋŋende. Nze singa banzija dda ne ku madaala ne banzita kuba nze bw'obumma nsobola okukayisaamu. Bwekambwaza nnyo n'okatunulira nga tekawera yadde eyi. Okimanyi obwenzi bufuuse ekizibu wano. Obwenzi. Naye okimanyi gavumenti nsaba etongoza obwenzi kuba obwenzi bubeesezzaawo amaka. Siruwalira muli bwe bukumagago. Nyuna maanyi otya 100%. Nze omwami owange simusobola bw'omu nsobola nina amuyambako. Tunula mu kamera. Tunula mu kamera. Kati olwadde oba olya step maaza leeri. Nina kyempulira ku mutwe. Olowooza ki ekiriko? Taata naye taata ali bize. Gundi tonzirusa mu kamera nze saagala mizibu. Saagala muntu atali mutuufu kubaawo. Naye nga mu mazima. Obwenzi bwesaana butongozebwa. Obwenzi twannazi bubeezezzaawo amaka. Ova ewaka ng'omukazi yakutabudde otabuse n'ojja ebbali ono n'akubudaabuda n'oddirayo ewaka. Naye omwana agenda ndi naye. Super Black ankutumiddeko ogamba oti Super Black yaŋŋamba. Ayina emboozi gy'ayagala kunnyumisa nti sengaawe mu kwanjula kwe sengaawe omuzimu gwa kitaawe gwamulinnya. Omulima omuzimu gwa mwannyina gwamulinnya gwa taata woono nga gugaana ekkanzu gye baleese. Embi balese ya layisi. Ne gweyambule gumwambula mubako wakati. Yagamba mbu kitaawe yali amumanyi yali muto naye yali amumanyi taata we emirundi esinga obungi yali anywa ki sigala. Kati mbu bagamba ye ekyamugira tibagamba nti omuzimu bwe guba gujja lazima gubako ekintu kye yali asinga okukola. Nze taata wange yakwatanga nnyo wakanyumiza. Kati yasooka n'ayeetegereza agamba waakiri yandibadde n'esigala yandisabye esigala. Yagamba gundi mundeete esigala awo ne bamuleetera lwandi mutadde yandigambye naamusima oluyi n'agamba gyekubye kola nti nina ogwa taata naye omuzimu gw'omuntu gunkubanga oluyi. Nze tulivaawo bubugi gino gye tusiba twogerako. Naye abantu bannayi mutuleke mukolo gwa muno. Yali tasobola kwogera direct nti mulese layisi nga muzimu gwe gulina naye waayo muzimu gwo byangu gutaasa mangu. Gutaasa nange etaano egyo gye nafunye gwa taata gwantaasiza. Babagamba nti taata ali bize bategekera mukulwale. Ndowooza tuve wano kubanga kati twabijjaako nkyamunyumiza abigumire. Babagamba nti taata ali bize alina byakola bandikkiriza.
naye we yazze n'abagamba tutegekera Alex mukulu lwaki tebakaayana. Tebagaana. Omuzimu guweebwa ekitiibwa. Olwo nga gugamba gutya? Kutya. Gwada nti gugaanye naguyise emirundi. Kati mbwe eddoboozi erikyuka ne lifuuka lya kisajja. Eryani? Eryo. Tatange nze nafaanana taata wange. Kati eddoboozi olina lya kitaawo. Ye yalina abasajja nze nina Jako! Jako! Tobijjaako abiwulirize. Ki ekirala ky'obuuza? Naye gwe otulabira ddala nti ebintu ebimu nazo ombuuzizza era nze singa nali saafaanana taata singa mukika bangobayo kyekyo kyokka ekimbezeza mukika oba mama we yatega ndirisa kabobo n'omufaanana omumalayo olubbobo gye wakoma ofaanana kitawo omusajja yali omusirisa omukakamu ewe n'oseruwala naye obukakamu ndi mukakamu gwanzigyamu n'eddoboozi njogera nga taata yange yali musajja ayogera empola twawula bukyala na Simba jidde Alex mukulu ati gwe nkola naye tasobola kunzikiriza tuulawo yali tayagala banaku okumanya si yeye yandisookedde agamba nga erediyo ey'eddembe simanyi Alex mukulu nsoboga gundi byayogera lwaki tebamututemu gundi byayomba Gashumba nti mukwano gwate nange nazzeko ku sayidi y'amagala owaki ebintu ebimu okufa bwe kuba kutuuse kuzibu. Waliwo genero yeevuga ne yeetwala emulago n'ayambuka mpaka waggulu mu VIP omusirikale amukuuma nga waali naye okugenda okufuluma mu ddwaliro dokita kubuuza abamugiddeko nga musirikale yalina ng'omusajja yasirise. Ebintu ebimu omuntu bw'aba agenze tewali kyakkola. naye nze nga bwe nali nfudde nabyagaana okukola lwaki ebyabalala byakola ate nali nkujja mu ddwadde y'abagagga abagagga be baseere omuntu ayinza okuba nga dokita we eyo gy'abadde kirundi wali abadokita abalungi tebali mulaga wali abadokita abalungi naye nga we yali amulabira naye nga mu mbeera eyo yatuuka obulwadde ne bukola ki nalina okusooka akakkanireko wali naye nga obudde buweddeyo byonna tusobola kubyogera omuntu bw'aba agenze tumusabira busabizi omukama amusonyiwe ebyamusoma. Ekyo nkiddamu nga ndi ku kamera nze temuŋŋambanga nti mukama nsonyiwe ebyamusoma nze mukama lwagenda okunzita lwagenda okunsonyiwa byonna. Mbadde ngamba bw'ogenda mugamba nti ssebo ate taata mbubaggulewo geeye nanyingire. Nze sirina kibi nze ndi mulongoofu sirina kibi kyenkoze mu nsi muno buli kyenkola script ya mukama kwentambulira. Ndi kamera enaka epeesa erijjako oba nedda. Kati kyawo kye mba njogedde ekibi nze gwali ku script yange ya bibi ya birungi nze ndi ku script ya mukama yaleeta kitange ye yasalawo tatange abeereeyo ng'asaawa nze nabimulagira gwemanyi abasaalira kitange ng'afudde bagambe bakusaalira abangi ogenderawo direct naye era yasalawo kubonaabonera eno kitegeeza nze lwenfa byonna ebibi biriba binvuddeko essaawa zino mbiyina era nze temuŋŋambanga nti mukama amusonyiwe ebyamusobako ebiriwa nga ye yabitegeka binsobeko ye n'abiraba n'abireka n'alaba nga tonaza nnimba n'amuleka munsabulira oluyadde mwatereere alukubye genda maaso naye gwe omanyi wano obuzindalo obutandika ani aleete nze saagala bintu ebyo nze ndwawo n'okukkiriza omuntu nti aliko empewo nze muntu awakanya mboze muli mutya ŋŋambaayo ekintu kye nakola mu buto nga kyali kyama kyange
nabo tebakimanya onja kakasani ddala oliko empewo kuba yeeba ekimanyi naye tolina kyewaŋŋambye mbaoliko bajjajja ne bino sabo omwami wo yakola bw'ati lwaki oŋŋamba ebyo byensuubira omanyi nti omwami wo ayenda ŋŋamba kyesisuubira nti ajala lwali bweruti ne bweruti n'oyenda ku bbaawo kituufu awo nja kumanya ddala oliko ki kuba omulamu oba tolabye empewo yeeba yalaba naye basawo bafeera nenze sinsobola okukola obusawo okimanyi kati bambi ogenda kulagula omusayi bwe waliko otegese mukyalo naye omukyalo oyo njagala mulabe kozi wamusaba mmeka naye nga ogopulaninga musaba kati 10 mu kyalo jodi baba balaba nnyo kati omulimu gw'amaanyi oyagala sooka ofuneko 10 entandikwa kyemanyi bino tabiraba omukulu tuyambe jako kamera tuyambe tanajjako kamera kweri ebyama byonna mbisuddeko naye ako tokasala mukulu tonaziko kaleke sente zange nzeetaaga ezo biri bulungi nateekamu transport nteekeyo biki siga omugambe tajjako kamera byona mbadde sikusiza kukola na taata wange n'otuula ku kitange tonaza okumanya ng'empisa zaakubula omutuddeko abadde ambuulira bwe nyinyonnyola aba njukira nze mulaba siibula tuve wano badde sinnayagala abalabi ba Twanaazi mbaagala nnyo nsigadde ndi omu omwana wa mami Hajala mweraba faayo nkole ne kitange leeta puroguramu endala gulawo puroguramu endala nze faayo bwamusukkako kati awuuna buwuunyi ku byalabye biyitiridde naye kati nganze yabimanyiira sikyewuunya mukulu Twanaazi obwenzi buveeko bubeezeewo amaka okitegedde bw'osanga mukazi wo ng'ayenda banga atamulabye teweefuula nti omulabye ajja kunyiga mujja kutabuka tomulaba tokinyegako kituuleko kati n'abalabi abalala nammwe mbagamba bw'osanga mukyala wo ayenda oba omwami wo weefuula atalabye eyo topiki mugiveeko mubeere bulungi mweraba